Nkuwaniriza nenkubaza okubanga twegaseko ku Lugonvizi Show lunaku lwa Sunday gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nammwe abali wabweru wa Uganda wiiki bweti etambudde oyinza ogamba nti tugimazeeko n'omwezi ogw'omwenda ogw'ekkumi katuli mwezi gwa 11 tugutandise naye nga bingi oboolyawo ebibadde mu mbeera gye tutambulidde mu mwezi ogw'ekkumi ate nga bingi bye tukyasuubira mu mwezi ogw'ekumi naye ebiseera ebisinga njagala nnyo kigamba nti embeera eganye mu mwezi ogw'ekkumi saagala obeere ng'oboolyawo ogisaako essira biyinza okubanga bingi ebikulemeredde kyegeeza nti n'omwezi ogw'ekumi ogenda kulemererwa nedda ebiseera ebisinga njagala otuule wakati ng'oyingira omwezi ogw'ekumi weebuuze nti biki bye wateekateeka okukola mu mwezi ogw'ekkumi ebiganye bw'onaazuula ebyateekebwateekebwa okubanga bikolebwa mu mwezi ogw'ekkumi naye nga biganye oddemu weebuuze gwe ng'otudde nti lwaki binateekateeka okukola mu mwezi ogw'ekkumi biganye okubanga bigguka bw'onaazuula ensonga lwaki olemereddwa w'olemereddwa ojja kuzuula butya bw'osobola okutambula mu mwezi ogw'ekumi tukiriza ebyo ebiganye mu mwezi ogw'ekkumi abantu abasinga ekitulemesa okubako we tutuuka lwa nsonga eri emu nti tulemererwa naye ne tutamanya nsonga lwaki tubeera tulemereddwa ebyo bye tulemereddwa abantu abamu ekitulemesa okutuuka ku bye twetaaga n'obuwanguzi bwe tuyaayaanira kwe kuba nti emirundi mingi tulemererwa naye ne tulemererwa okumanya ensonga lwaki tubeera tulemereddwa bw'onaamanya ensonga lwaki tozaala ogenda kusala amagezi olabe ng'ozaala singa kibanga kisoboka bw'onaamanya ensonga lwaki omulimu gukyakubuze ogenda kusobola okuzuula solution omanye butya ogenda okusobola okufuna omulimu ogwokubuze bw'onaamanya ensonga lwaki buli musajja gw'ofuna akugendako lwaki buli mukazi gw'ofuna akugendako ogenda kusalira ekyo ekizibu ekikuviirako abasajja oba abakazi okugenda amagezi oba eddagala bw'onaakinogera eddagala kitegeeza nti ogenda kufuna okuddibwamu naye kitusumbuwa bwe butamanya lwaki ebyo ebitulema bibeera bitulema n'olwekyo njagala kigamba nti wakati mu mbeera ekusoomoza wakati ng'owulira osobeddwa wakati ng'owulira onyigiriziddwa wakati ng'owulira embeera ekunyiga ogamba nti nze byagaana emyezi gyonna giganye kati oyingidde mwezi gwa 11 n'ogw'ekkumi osigaza emyezi ebiri gyokka okuba ng'omalako omwaka 2021 sooka weebuuze nti emyezi 10 egisooka bye wateekateeka okukolera mu biganye naye lwaki biganye ekyo ekiremesezza okutuukiriza ebyo byobadde oyaayaanira okutuukiriza kisobola okunogerwa eddagala osooka ne weebuuza nti bye nateekateeka okukola nga nnemereddwa obbikola bw'ozuula ensonga lwaki bye wateekateeka okukola olemereddwa obbikola kitegeeza nti ogenda kuddamu okutule ku round table weebuuze nti lwaki nnemereddwa okukola ebyo bye nateekateeka okukola ojja kuzuula eddagala nze Ssentongo Frederick Lugombo ku Lugonvizi Show lunaku lwa Sunday tubeera mu kitabo eky'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza success and failure based on reason and reality wetugenda otambulira olwaleero twagenda okuwunzika ku lunaku olwokutaano ku lunaku lwa Sunday olwa wiiki ewedde nga tutunulidde ebintu bingi tuli ku muko ogwa52 twagumala tugenda ku muko oba page eya 53 ekitabo kino kya miko 1022 naye okubanga kya miko 1022 tugenda ku muko ogwa 53 okuli ekigambo ekigamba nti ebyobugagga biki bye bayita ebyobugagga basinzira ku kyokugamba nti omuntu oyo mugagga biki ebitunuulira okakasa nti omuntu oyo ayina nti sayina sente naye nti mugagga kiki ekikuleetera okubalibwa mu bagagga oli mugagga oba toli mugagga nakibagamba wano nti buli muntu mugagga mwabo baasinga ate buli muntu mwavu mwabo abamusinga kyokka oyinza okubanga ku buli ddaala alyo oyina b'osinga naye twagala okutunuulira omukulu Hamis Kiggundu kiki yawandiika ku kigambo ekigamba nti ebyobugagga baatugamba bwe bati omuntu nga mugagga ebiseera ebisinga abeera ne ssente mu bungi ebyobugagga by'olabako ne by'otalabako ebingi ddala ku akawunti ye nga kuliko ssente tomoni era nga nnyingi okusinga by'ayina okusaasaanyizaako wabula ekizibu aba tamanyi bulungi butya bw'ayinza kwekuumirako bya bugagga bye kankuddiremu omuntu nga mugagga ebiseera ebisinga abeera ne ssente mu bungi ebyobugagga by'olabako ne by'otalabako ebingi ku akawunti ye nga kuliko ssente tomoni
omukulu Hamis Kiggundu oluganda luno kizibu okusanga abagagga abategeera oluganda bwe luti ku akawunti ye nga kuliko sente tomoni era nga nnyingi okusinga byalina okusaasaanyaako wabula kizibu abatamanyi bulungi butya bw'ayinza kwekuumirako bya bugagga bye. Ekimu ku bikuyisa omugagga kwe kubanga ebintu by'osaasaanyizaako sente bitono okusinga ku sente z'olina. Bw'oba ng'olina akawumbi kamu naye nga by'olina okusaasaanyizaako sente bya buwumbi 5 toba mu bagagga. Bw'oba ng'olina obukadde 5 naye nga bakubanja akawumbi ka nsimbi kiba kya bulabe okuyita omugagga. Abagagga kituufu babeera ne sente naye singa akolayo ensobi emu buli kaalina kayinza okulugenda. Balina obuzibu nti bakola nnyo okusobola okusigala nga babalirwa mu bagagga. Kituufu nga n'olumu omuntu asobola okubeera ne sente nnyingi ku akawunti ezisobola okumuyisa omugagga naye nga talina bya bugagga. Oyo taba mugagga. Obugagga tebabubalira mu sente nkalu n'ozibalako kagundi kubanga omusajja asobola okuwa akawumbi ka sente ne kakugwako singa tomanya butya bw'osobola kukakuuma biki by'osobola kukasaamu. Y'ensonga lwaki abantu bangi bawulira nti ogwolaba bamuwa sente empitirivu naye zaalagawa. Obugagga kizibu nnyo. Atugambye ebiseera ebisinga baba ne sente nnyingi ez'empapula era babeera balungi mu kuzisaasaanya nga baba baagadde era nga wano akabaate we kava olumu ekiyinza okubaviirako okwavuwala. Abantu be bayita abagagga ebiseera ebisinga beefunyirira kuweza bya bugagga. Osaanye okimanye nti obwa Naggwadda bwawukanira ddala n'okubeera omugagga. Kankuddiremu kino. Osaanye okimanye nti obwa Naggwadda bwawukanira ddala n'okubeera omugagga. Bannaggwadda babeera na buli kalonda yenna omugagga gwayayaanira mu mbeera ey'ebyobugagga. Mu mbeera ey'ebyobugagga so nga baabagagga buli kadde bakola butassa mukono basobole okwekuumira mu mbeera eyo. Bannaggwadda banjawulo kubanga sente zaabwe ze zikola sente endala obutafaananako n'abagagga abatambulira mu kwewola amabanja ge basasula nga bataddemu amagoba amatonotono okusobola okutambuza emirimu gyabwe. Enjawulo wakati wa Naggwadda n'abagagga. Kino ekitabo simanyi oba nnyina gwe nsoma naye ng'olina ekitabo kino eky'obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza simanyi oba wali wakirina nga buli lwe nsoma wano naawe obeera osoma eyo. Agamba nti Bannaggwadda bo kye bakola bateeka ssente zaabwe mu bbanka mu bungi abagagga ne bagendayo okuzeewola ne babateeramu amagoba mu kuzisasula kubanga bano Bannaggwadda benjogerako ojja kwesanga nga ne zi banka ezisinga abagagga gye batereka sente ate nazo zaabwe. Oba ntegeerekese kankikuddiremu. Agambye bano Bannaggwadda benjogerako ojja kwesanga nga ne zi banka ezisinga abagagga gye batereka sente ate nazo zaabwe. Abagagga mu ngeri y'emu oba endala abagagga mu ngeri emu oba endala kyabugagga kya Bannaggwadda. Omugagga kyangu nnyo okukkiriza naggweeramu ddala n'abanga atabangako na sente singa sente ze kamutanda n'azikwata obubi. So nga bo Bannaggwadda eddaala eryavuwala babeera baalisukka dda. Bakigalanga enjogera yenna bakigala ng'enjogera y'ennaku zino bweri tebayinza kwavuwala. Embeera singa ekeera n'ebatabukako basobola kukkirira ne bayitibwa bagagga naye baba tebakyasobola kwavuwala. Ekitegeeza nti Naggwadda abeera ku kilaasi ndala okusinga omugagga. Kyangu nnyo okuyitibwa omugagga naye ate kyangu nnyo ensimbi okuggwako n'ova mu bagagga n'okkakkana n'obeera mu baavu. Wabula gambye nti Bannaggwadda kyangu okukkakkana
ne badda mu bagagga naye ate kizibu nnyo okuva mu Naggwadda n'ofuulibwa omwavu. Ndowooza otegedde embeera singa ekira nebatabukako uliriza basobola okukkirira tuli ku Naggwadda ne bayitibwa abagagga naye babeera tebasobola kwavuwala. Naggwadda busikirwa okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulala. Olujegere olutambuza ssente z'Abanaggwadda lubeera lulambike bulungi gye luva ne gye lugenda, so nga abagagga ne bw'abanga ebintu babisikidde busikize ne bamala babikwata obubi n'akataayi tekasala kkubo nga biweddewo, ate olwo ne baddayo ku ddaala ery'obwavu. Naggwadda gwe gy'owulira nga generations and generations and generations bagamba nti yo famire y'Abagundi. Obugagga obutambulira ku muntu omu kyabulabe, era abantu bagamba nti mwekolerere mukole bya bugagga byammwe, mukole bya bugagga byammwe nga bamuteekateeka abaana okusigala nga batambuza ebyobugagga bino. Era kyabugwagwa nnyo omuzadde okukola n'agaggawala n'ayitimuka naye nga mukazi we naddala abaana, kubanga ebyobugagga bitambulira mu generation y'abaana, naye nga abaana tebasobodde kutegeera taata oba maama bw'etya bw'abadde atambuza ebyobugagga ebyo. Y'ensonga lwaki tulaba abagagga bangi ne bafa n'afa n'ebyobugagga bye. Ne bagamba nti yo famire gy'olaba yali ya mugagga gundi naye nga tewali kyasigalawo, kubanga yateekerateekera abaana n'atabateekateeka. Kyabuvunaanyizibwa nnyo era kyamagezi nnyo omwana ono okumukwatanga n'omussa mu bizinesi yo n'alaba bwetambula. Omwana ono okumukwata n'otambulanga naye n'ogenda e Nairobi, n'otambulanga naye n'ogenda e Dubai, n'otambulanga naye n'ogenda e Singapore, n'otambulanga naye n'ogenda e Thailand, n'omulaga gy'ojja ebintu n'otandika n'okumukonekitinga nti ne bw'obanga ovuddewo abantu ababadde bakusapply nga tebamwekanga nti ate gwani nti nze mutabani waabwe. Nedda, tuyiga okuteekateeka abaana. Ne bw'oba ng'olina akaduuka ka mitwalo 5 mu nnaku ez'oluwummula omwana ono akatuulengamu baklayant bamumanyiire, nga ne bw'oba toliwo baga nti mwami Lugonvu tabaddeewo naye nsanzeewo omwana ono Victor. Lino eddenzi nti eryensanze muna nti erina buzibu liringa kitaawe waalyo. Tutandika okuteekateeka abaana. Bizinesi ogikole, ne bw'oba otandise kaduuka tandika okayingiza. Bino bintu tubyogera naye tulinga abatakkiriza. Mu bulamu bw'ensi eno buli kyokola kikole ng'okimanyi nti ogenda kufa. Waliwo abataagala kuwulira kufa. Mu bulamu bw'ensi eno buli kyokola kikole ng'obuuza nti singa ngenda olwaleero. Bo muzaakubya abantu baafudde, naye abantu abo okufa kwabwe babadde bakirowoozaako nti bayinza okufa. Buli lunaku Mukama lwakuwa teekateeka nti singa enkya sibaawo, ani agenda okusigala ng'atambuza bizinesi yange? Ani agenda okusigala ng'atambuza ebyobugagga byange? Ani agenda okusigala mu mukululo? Kitegeeza nti tutandika okuteekateeka abantu bano. Leero wooli enkya toliiwo. Kyekiri kyagambye nti Naggwadda lujegere buva ku taata ne budda ku mwana, ne buva ku mwana ono gwe bwasookerako n'afuuka jjajja. Ezo kampuni z'owulira ezisinga zi kampuni za Walmart zaani? Abo abazirimu si be baazitandika. Zi kampuni za Mukwano z'owulira abazirimu si be baazitandika. Zi kampuni eza Mugenzi Mulwana, kampuni za Jessa, abo abakulu baateekateeka abaana. Kyova olaba nti omukyala baamulekamu mukyala nga bwana ate nga wa buwala n'asigala ng'atambuza olunyiriri. Kitegeeza nti taata yatandika okuteekateeka abaana be n'abalaga nti ono patana wange, n'ono patana wange, ono mubanja bw'ebiti, ono mmanja bw'ekiti, n'otasanga buzibu bwe bugagga obwa Naggwadda. Naye omugagga ssente ze mubeera kamoome, ayagala kubeera nga yasinzibwa buli kaseera. Tweyongereyo. Omuntu agenda alinnya mpolampola amadaala n'ava mu bwavu n'adda mu mbeera ng'asobola okwebeezaawo. Wulira,
omuntu agenda alinnya mpola mpola amadaala n'ava mu bwavu n'adda mu mbeera ng'asobola okwebezaawo tekitegeeza nti afuuse mugagga. Omuntu agenda alinnya mpola mpola amadaala n'ava mu bwavu n'adda mu mbeera ng'asobola okwebezaawo olwo n'afuuka omugagga. Awo ekiddako kufuuka naggwadda. Si buli muntu asobola okwebezaawo nti aba mugagga, ate si buli mugagga nti naggwadda. Si buli muntu asobola okwebezaawo ng'osobola okwepangisiza omuzigo, ng'osobola okuweerera abaana, ng'osobola okulekeza akameza nti obalirwa mu bagagga. Nedda, ova mu mbeera ey'obuteebezaawo n'otandika ng'osobola okwebezaawo, n'ova mu mbeera ey'okwebezaawo n'oyingira embeera ey'obugagga, n'ova mu mbeera ey'obugagga n'oyingira embeera ey'abannaggwadda. Ako kategedde ndowooza. Kati ate bw'ovaawo atugamba atya? Bannaggwadda ebiseera ebisinga tebakola kubanga sente zaabwe zibeera zibazaalira sente endala nnyingi olw'ensonga ku mwetooloolo ogwa sente bwe zitambula be bali waggulu. Otuuka akaseera nga sente yekkolerera nga sigwa alina okukola okunoonya sente. Okolerera sente oba sente zikkolerera. Bw'onaatuuka akaseera nga sente zo zikkolerera manya nti ofuuse bannaggwadda. Bw'oba okyakolerera sente either oli mu bagagga oba okyakola kwebezaawo. Okolerera sente oba sente zikkolerera. Simanyi oba okategedde. Abagagga bamanyi obukodyo n'engeri ey'okukolamu sente wabula nga bannaggwadda be balina obwannannyini ku bagagga gye bakola sente. Si kintu kyangu nnyo okusala omusittale okuva ku ddala ery'okuyitibwa omugagga okudda ku bwannaggwadda. Ensonga eri nti abagagga batunuulirwa nga basinziira ku bungi bwa ssente omuntu z'alina, so nga obwannaggwadda batunuulira nga basinziira ku bbanga omuntu lyasobola okubeerawo ng'asobola okwetuusaako buli kyayagala ne bw'aba nga takola. Ekibuuzo ekiriwo ogamba nti oli mugagga. Singa ogwo omulimu gw'okola guvaawo okumala ebbanga lya mwezi gumu osobola okweriisa. Singa omulimu ogwo gw'okola guvaawo okumala ebbanga lya myezi 2 oba 3 waliwo sources, waliwo ensulo ezisobola okusigala nga zikuliisa n'obeera nga tojjula wadde tewali mulimu. Nkigamba nnyo abantu bwe tukyakozesebwa mu makampuni agamu nti tulina okulwana ennyo okulaba ng'okuyimiriza ku mulimu mu kampuni gy'okola si kyekango era nga tekikuleetera heart attack. Hello Sentongo Lugonvu, abakwetagako mu office ya human resource. Okay? Gyebaleko mwami Lugonvu nti kale naawe gyebaleko abitambula bulungi tewali mutawaana. Kati njagala tunuulira akabeera ako k'obeeramu. Human resource atudde, oluusi chief operations officer atudde, managing director atudde, lawyer atudde, legal officer owa company batudde, immediate supervisor oluusi tebatuula na kutuula naye abo abana kasita obalaba manya nti waliwo ensonga. Human resource, chief operations officer, managing director ne legal officer kasita batuula ebitambula bulungi nti tebiina mutawaana. Kale kakati atukwebaza okuba nga obadde mukozi mulungi ebbanga lyomaze ng'okola naffe yesebo oba nnyabo. Naye olw'ensonga ezimu oba endala tubadde twagala okutegeeza nti atugenda kuyimirizaamuko okumala ebbanga eritali ggere. Tugenda kusalirwa nnyo naye olw'ensonga eziteebereka tujja kwongera singa anaba nga aliwo obwetaavu tujja kuba nga tukutegeeza oba aliawo tujja kukubira good enough. We have your contacts. Atukwebaza obadde mukozi mulungi. Tugenda kusalirwa nnyo. My God, simanyi bwe nsobola omanyi beyokoza simanyi bwe nsobola kigamba tekimirika tekibeerekawo okuwulira nti Lugonvu abaddewo kati agenda kuvaawo. Naye ebisigadde ndowooza ojja kukwatagana ne legal officer oyinza okuba nga olina kyonna kye weetaaga okwebuuzaamuko. Bino byonna babyogera nga legal officer ali mu kugula akasawo ko oba fayiro akuteera awo ebbaluwa ekuwummuza osobola ogisomamuko n'olaba good enough nti tobaddeyo na areas tobanjayo naye guno omwezi oguliko tugenda kubanga tugukusasula kubanga obadde okola. Singa naabawo obwetaavu tujja kubanga
tukutegeeza ojja kubeera considered first if there is any need. Njagala ombulire gwe alaba Lugonvizi right now bino mbyogedde nga njagala obitegere gwe akyakozesebwa. Singa ebigambo ebyo biba nga bikwolesebwa gwe erinnya lya Lugonvu lijjeewo oteekewo erinnya lyo ki ekigenda okuddira mu birowoozo byo. Osobola okuddamu ebibuuzo bwe biti oba ebyokuddamu bwe biti. Bakama bange nazizza gwaki ekyo kigambo sisobola kuwebwayo mukisa mulala kigambo eky'omuntu ataateekerateekera nkya eyalowooza nti ku mulimu waali byonna byatuuka. Kyokka omuntu eyateekateeka enkya era yatandika okulaba gy'akozesebwa ku mulimu gye bamukozesa ng'obuweereza nga tagitunulidde nga soose emuyimirizaawo era nkigamba nti bw'obanga omulimu gy'okola gwe gukusasulira ennyumba, omulimu gw'okola nga gwe gukuliisa, omulimu gw'okola nga gwe guweerera abaana, omulimu gw'okola nga ye transport, omulimu gw'okola nga gukusasula contribution y'abanna abagenda okuwasa n'okufumbirwa n'okwanjulwa, omulimu gw'okola nga gwe gusonda ensimbi z'okulumbe, omulimu gw'okola gye bakusasula omusaala gw'ofuna nga ze zigula essuuti, mwana wa taata z'okoka. Kubanga ebyetaago ebitono byemmenyeeko sitaddeemu na kyabulwadde tewali muntu afuna musaala gusobola bicoveringa. Kitegeeza ogenda kutambuliranga mu deficit all the time. Wabula omuntu eyateekateeka era yatandika okutwala omulimu gye bamukozesa ng'obuweereza ng'anyumirwa akitwala bw'ati nga bamaze obigamba n'agisomamu. Nange mbebaza akadde ke mumpadde mwebale nnyo mwebalire ddala. In fact it's a company gye mbadde nnyumirwa okuba nga nkoleramu mumpisiza omwana era muntutte bulungi naye mbebaza nzikiriza nti oba oli awo nkoze kyensobodde okukola. Bwe wanaababeera nange omukisa omulala bwe naaba nga ndi considered nange nja kwetunulamu oba oli awo tujja kuba nga twongera okukolagana ffenna. Nze wendi tujja kuba nga twongera okulaba. Mbaagaliza birungi twongera okwesabira. Mwebale nnyo mwebalire ddala akadde ke mungumiikiriza. Nofuluma naye ezo guards ozifuna ng'okimanyi nti olina gy'ogenda ewalala, si okozesebwa ng'olina gy'ogenda ewalala ogamba nti gye mbadde nkozesebwa bampumuzaamu, obudde buno kangira mbussa mu mbizzi zange, obudde buno kangira mbussa mu mbuzi zange, obudde buno kangira mbussa mu kaduuka kange, obudde buno kangira mbussa mu karestaurant kange. Munnange Mukama agenda kwanukula akawoteri k'obadde towabudde ogenda okulaba nga weetaaga obudde bungi okukabeeramu ne bakasitoma bakutegeere olabe ng'okola ssente nnyingi okusinga gy'obadde okozesebwa. Naye ebyo byonna bijjawo singa onaatandika okukirowoozaako nti ku mulimu gye bakukozesa togenda kubeerayo myaka na myaka. Nze nkigamba nnyo abantu nti olunaku lw'obeera ku mulimu mu kampuni eyo lutwale nti lwe lusembayo. Kitegeeza teekateeka nnyo ng'okimanyi nti enkya oyinza okuvaawo. Bulijjo kolanga nnyo ng'olinga eyakajja ku mulimu ng'olinga omupya. Kyokka bulijjo kolanga nnyo ng'okimanyi nti olunaku olwo lwe lusembayo ku mulimu ogwo. Kitegeeza nti bw'okola ennyo ng'olinga eyakajja ennyo buli kaseera ogenda kulaba ng'atandika. Kyova olaba abantu bangi bawandiika zi resignation letter n'agamba nti ngenda bawaayo omwezi gumu oba emyezi ebiri n'asigala ng'akola nga kizibu nnyo okukkiriza nti omuntu oyo yawandiika the resignation letter ng'ali free era ng'akola nnyo. Bino ebigambo bya bulumi naye bitukwatako ffenna buli lwanga okimanyi nti okyakozesebwa. Singa omulimu gye bakozesa guggwaawo olina w'osobola okuddukira. Singa omulimu gwe bakozesa guggwaawo wajja ogenda okuwummuliza ebirowoozo. Olinayo wadde akaduuka wadde akadala k'ennyaanya gy'ogenda okwekwasiza. Oba guno gwe mulimu gwe watwalanga byonna mu byonna gwalubeerera. Tukirowoozeeko. Omulimu gye bakozesa butwalenga ng'obuweereza. Omusaala gw'ofuna si gwe gulina okukulabirira. Ku mirimu gye batukozesa tujjayo capital oluusi ka upkeep. Abantu bangi ng'omusaala gwe bamusasula mu kampuni gy'akola airtime we. Abantu bangi ng'omusaala gwe bamusasula mu kampuni gy'akola ssente z'amafuta transport just nga tezisobola kubeezaawo baana be. Era abantu bangi beebuuza nti kati yanona ki wano? Buweereza. Bw'otuuka ku status ng'omulimu gye bakozesa tokyagulaba ng'embeere nga kamala byonna mu byonna, kitegeeza ogenda kukola ng'oli contented, ng'oli comfortable, togenda kutandika kuwulira bugundi bwama mu nsonda. Omusaala gujja ddi? Omusaala tegunnajja. Bannange nga tulabye awo ogenze.
togenda setolinga ate ng'oyagala okuweebwa respect ku mulimu mu kampuni gy'okola kebeerenga oba yaki ng'ofuna busente bumeka bulijjo babboosi bo okibalaga okikoleredde nti omulimu guno si gwe gwokka gw'otunuulidde kino nkibabbirako boosi wajja kujooga nnyo singa akizuula nti ye byonna mu byonna gy'oli boosi wajja kujooga nnyo ajja nakulinnyako singa akizuula nti watakusasudde tojja kulya ajja kujooga nnyo era ajja kulinnyako singa anaazuula nti watakusasudde omwana afa ajja kujooga nnyo era ajja kulinnyako singa anaakizuula nti watakusasudde togenda kuwa contribution y'ambaga kyokera boosi wajja kwagala nnyo singa onaakimulaga nti nkola naye ndi mu buweereza nyina ebirala bye ntunulidde omuva sente tokolagananga batokoleranga boosi atakwagala kukulaakulana buli lwolizuulanga nti boosi akwagala buli kaseera obeere ng'olomba gyali muviire buli lwolizuulanga nti boosi gw'okolera akwagala buli kaseera ng'ogenda n'ofukamira n'ovunnama anti mukama wange kino anti kaakati okimanyi omukyala agenda kuzaala anti kaakati tulinayo embaga anti tulinayo olumbe anti kaakati mukama wange yii maama lwaki ongoba era kibaluma nnyo kera ku makya okuwoninga nti ogenda n'obalaga nti it's okay creating embeera omulimu weeguli nkola era ngwagala naye ne bwe guvaawo nsobola okubeerawo omulimu weeguli okola era ogwagala naye bwe guggwawo osobola okubeerawo ennaku if no tandika kati okweteekerateekera kubanga ogwo omulimu gwoliko si gwa gusookeddeko era si woogenda okusembera saagala kuwulira bigambo ng'ogamba nti tebasiima ebbanga lye mbakoledde kaakati bangobaganya bwe bati tebampaddeyo kaseera naawe tosiima ebbanga ly'obakoledde omusaala gw'obabadde bakusasula lwaki togwogerako kola nnyo ng'omulimu eyaguzeeko eggulo wabula weeteekereteekere nnyo ng'asiibula enkya obulamu bujja kukwanguira katweyongereyo nkimanyi waliwo benyiziza ate waliwo bensanyusizza bw'obanga okyakozesebwa ng'omulimu gye bakozesa gwe mulimu gukaye source of income yokka gy'olina mwana wa taata kino kijje mu bigambo bya lugonvu bw'obanga okyakozesebwa ng'omulimu gye bakozesa omusaala gw'ofuna ye source of income yokka gy'olina mu bulamu tuyingidde omwezi ogw'e11 tuyingidde omwezi ogw'e11 twabadde wano omugagga asobola okubeera omuntu alina omulimu kankuzeeko waggulu wali ensonga eri nti obugagga butunuulirwa nga basinziira ku bungi bwa ssente omuntu z'alina so nga obwa Naggwadda batunuulira nga basinziira ku bbanga omuntu lyasobola okubeerawo ng'asobola okwetuusaako buli kyayagala ne bw'aba nga takola obwa Naggwadda buwangaala mulembe ku mulembe era kizibu okusanga Naggwadda ng'aweddemu omugagga asobola okubeera omuntu alina omulimu nga gumusasula bulungi naye jjukira nti omuntu oyo olunaku lusobola okukya bakama be ne bamugoba omulimu ne guggwawo byenva okubagamba bannaggwadda tebakozesebwa mu bwannaggwadda bwabwe buli kimu bakirina abagagga batondawo emirimu ate bo bannaggwadda bateekawo embeera abagagga nabo mwe basobola okwediriisiza kyekino kyembadde gamba nti abasinga tuli bagagga obeera olina omulimu gwo neno gati kaŋŋendeko n'eyo olwo oli mugagga n'essanyu eringi nsobola okugamba nti wano wendi kati ndi mugagga kyokka sinaba kufuuka Naggwadda wadde nga nkola buli ekisoboka okutuukayo wangi obadde okimanyi nti omugagga kati ate akyeganye obadde okimanyi nti omugagga Hamis Kiggundu atugambye ebigambo bino gwe gwotya era gwotendereza agamba ali mu bagagga tali mu bannaggwadda bannaggwadda be baliwa omugagga Hamis Kiggundu akugamba ali mu bagagga tannatuuka mu bannaggwadda abantu bannaggwadda ebiseera ebisinga basangibwa mu mawanga agakuledda kubanga eggwanga eritebenkedde mu byenfuna liteekawo embeera abantu mwe basobolera okugaggawala ne bafuuka bannaggwadda
mu mawanga agasinga obungi wano mu Africa abantu abayitibwa abagagga kyangu nnyo okugwa olw'embeera y'ebyenfuna etali nnungi ng'eva ku ddibu eririwo wakati w'ebintu ebiri ku katale n'abateekeddwa okubigula. Ssembuule yali mugagga n'agwa n'abalamu bamanyi be tubadde tugamba nti bagagga era nga tugamba nti bannaggwadda bagwa. Kyekintu kyali mutugamba embeera y'abantu mwe bawangaalira etereddwa obulungi nga kwotadde n'embeera y'ebyenfuna oba ey'ebyobufuzi etali mu kusika muguwa. Okugattako ebyenfuna nga bitambula bulungi bisobolera ddala okuyamba Katondawo okuyamba okutondawo embeera bannansi mu bayinza okufuukira bannaggwadda kubanga obwannaggwadda kintu ekisoboka okutuukibwako oluvannyuma lw'ebbanga eriwerako. Tosobola keera ku makya olw'okuba omaze ne ssente emyaka 10 n'ogamba nti oli naggwadda. Apaana, ekyo bakituganye. Bannaggwadda tebatera nnyo kubeera n'amabanja era bwe babeera nago gabeera matono agatasobola kubasuula mu ntata yakwavuwala. Baabagagga batambulira nnyo mu mbeera y'amabanja era nga gano singa bamala ne bagakwata obubi gasobolera ddala okubaviirako okugwa ne badda mu bwavu. Ekyo kitegedde. Abagagga ne bannaggwadda kye bafaanaganya bye by'omuwendo bye babeera nabyo mpozi ne ssente. Ekibaawula bwe bungi bwa ssente buli omu bw'aba nabwo. Ebbanga buli omu lyasobola okuzikuumira, omugaso gwazo n'engeri gy'azeeyambisaamu okusobola okutuukiriza byayaayaanira. Okugeza osobola okwetuusaako ekika ky'emmotoka oba ennyumba eyo yennyini gy'oyaayaanira. Oba omaliriza okoze ekyo ekisoboka olw'ensimbi okuba nti tezikuma okugeza osobola okwetuusaako ekika ky'emmotoka oba ennyumba gy'oyaayaanira eyo yennyini. Oba omaliriza okoze ekyo ekisoboka olw'ensimbi okuba nti ze zikumala obulungi. Abantu bangi bazimba ennyumba si lw'okuba yiye ekirooto kye naye nga nti owange eyo gye nsobola kantandikire wano. Kitegeeza nti oli mu bano abatandika. Oli mu bano abatandika. Omuntu naggwadda asobola okugula ekintu kyonna ne bwe kiba kya buseere kitya ye tafa ku bbeeyi kasita afuna kyayagala. So nga omugagga ebbeeyi y'ekintu kyayagala bwe muyinga obunene atwalamu ekirala kyonna ekijja mu nsawo ye kavuna kye yagenderedde kimulemerera. Bw'obanga okyalamuza n'olemererwa wagenze gula Range Rover n'osanga nga ya bbeeyi n'ogula Ronaldo, kitegeeza nti oli mu bagagga toli mu bannaggwadda. Naggwadda yagenda ne bamugamba nti ya Range Rover ya bukadde 600 nago it's expensive these days nti anti kakati okay no problem don't mind munkolere ebiwandiiko byange. Ye naggwadda omugagga ayina ssente ezigula emmotoka kikufuula omugagga naye tonnabeera mu bannaggwadda. Ye muntu atuuka ne bamugamba nti Range Rover ya bukadde 600 temulinawo za bukadde 3 nti ziizino wano. Wadde ayagala mmotoka yagenza ayina ekika kyayagala naye olw'enfuna gy'alina emulemeseza okufuna kyayagala n'afuna ekyo kyasobola. Katuveewaawo. Singa omugagga kamutanda n'akwata bubi ssente zisobola okumuggwako mu lutemya lwa liiso n'afuuka omwavu lunkupe. So nga ate naggwadda ebintu bye bimwonoonekera ayinza kuseseetuka n'afuuka omugagga. Era si kyangu oli okuva ku bwannaggwadda n'owulira nti kati mwavu lukyolo kizibu. Njagala otunuulire wantu wano okuva ku bugagga okudda ku bwannaggwadda. Abagagga ne bannaggwadda nga bwe twalabye mu kusooka bonna baba na bintu eby'omuwendo. Omuntu omugagga kituufu abeera alina ssente naye nga waakolera ensobi n'azidyebuuda amaliriza tasigazza wadde akantu akwata mu lyampiki. Batambulira nnyo mu mabanja aga bbanka era n'ebyobugagga bye babeera nabyo bitera kubanga biri mu mabanja nasingayo. N'osanga omusajja ng'alina akeedi 3 naye ng'akeedi emu yeringa eyiye, akeedi 2 ziri mu mabanja, ng'alina ebyapa 10 naye nga tekuli kyapa kitaliiko mortgage.
ebyapa 10 byonna bisava naye nga bina biri mabanja yabyewolerako kitegeeza oli mugagga toli Naggwadda. Singa omugagga atuuka ku mutendera n'abanga ebyobugagga bye tebikyaliko abanja yenna, olwo akaguwa aba akasaze ngazze ku ludda lw'Abannaggwadda. Awo aba n'ebyobugagga bye nga tebiriiko agamba, era nga ne ssente ze ziri awo asobola okuzitunulako awatali nnyo byakuzikozesa oba byakuzisaasaanyizaako. Kati wano aba afunye embavu ng'alowooza ku by'okuwangaala ne ssente ze zino z'akoleredde ebbanga eddene nga yeesigama ku kufumiitiriza n'amazima. Ssente nga ziri mu bungi bwazo nga teziriiko abanja gazitambuliramu nga teziriiko mabanja gazitambuliramu bwe buyitibwa obwa Naggwadda. Atugambye atya? Ssente nga ziri mu bungi bwazo nga teziriiko mabanja gazitambuliramu bwe buyitibwa obwa Naggwadda. Obugagga bwe buliwa? Abutunnyonnyodde. Oli mugagga, oli Naggwadda oba otandiikiriza? Emitendera giri ena. Waliwo omwavu nga tannatuuka, ne wabaawo oyo asobola okwetuusaako ebyetaago, ne wabaawo omugagga, ne wabaawo ne Naggwadda. Naggwadda yasukkuluma. Omugagga asobola okwavuwala n'afuuka omwavu lunkupe, lukyolo, mponga byoya. Kyokka batulaze butya era lwaki Naggwadda tasobola kwavuwala n'addayo mu ttuluba erya lukyolo omwavu? Waakiri bw'ava mu bwa Naggwadda akakkana wansi n'afuuka omugagga. Biki ebikufuula Naggwadda? Kwe kubanga ssente zo n'obugagga bwo tebuliimu mabanja. Kwe kubanga ssente z'oyina ne bw'obeera ng'olina by'obisaasaanyizaako tebizimalaawo. Kwe kubanga osobola okubeerawo omwezi n'okwata omulala nga tokola naye ng'olya. Kwe kubanga ssente ze zikkolerera naye nga tokolerera ssente. Naggwadda ssente ze yakoledda ze zibeera zimukolerera. Omugagga abeera akola ssente. Baganda bange, olw'essande mugamba teruwoomye, enkya Mande mulina okukola ate akadde katambudde. Munzikirize ku Sande gya tutandikira awo n'essuula empya egamba nti omulugube, omulugube, omulugube. Obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Success and failure based on reason and reality. Ekitabo kino osobola okisanga ku masundiro ga Shell okwetoola Uganda. Osobola okisanga mu supermarket ennene natandise obiraba mu ebiri. Ate mu kaseera ke kamu osobola okisanga mu zi bookshops ne ku zi supermarket eza Queens ku bizimbe bya Ham Towers ebyenjawulo. Nakivubo ne Makerere ne Kwaluna Towers ojja kubanga okisangayo. Kya mitwalo 2 n'ekitundu. Tugenda ku ssuula ey'omusanvu egamba nti omulugube. Yenze Ssentongo Frederick Lugomvu. Program ya Lugomvu's Show. Kambaagalize ekiro ekirungi.